Amiina. Era njagala kwebaza ssebo olw'okunnyanjula ate njagala n'okutuusa okutumira okuva eri famire yange. Mbadde nakwogera nabo kati era babatumidde. Amiina. Amiina. Akawungezi ka leero tugenda kwogera ku bigambo bitono nnyo era tetugenda kutwala budde bungi. Era nafubye okulaba nga biri mu lulimi ffenna lwe tutegeera obulungi nga byangu si bikalubu. Era nsaba Mukama ffenna atuwe omukisa nga tubiwulira tubyetwalire. Omutwe gwange gw'olunaku lwa leero sigenda kuddamu kusaba abamaze okumponga n'ekigambo. Akawungezi k'olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga kyange naguyise mujja kunnyambako eyo mu kuvvundula naye mu luzungu guli food the enemy's greatest weapon. Emmere ekyokulwanyisa eky'omulabe eky'amaanyi. Ndowooza ngezezaako kivvuunula obulungi. Era bwe kiri. Yes, sir. Era nja kusaba mukyala Tomusange nyabo nsomereko mu Luganda olunyiriri lwaffe olw'okujjukira olwaleero njagala ffenna tubeere nalwo luva mu kitabo ekya Lukka essuula ey'okuna olunyiriri olwokuna. Lukka essuula 4 olunyiriri olwokuna lugamba bwe luti. Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti, omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. Amiina. Yange wano ey'oluzungu egamba, but Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. We nabadde ndowooza ku mutwe gwange guno wiiki ewedde nagenda ne ntuulako ku mall. Tulina mall wano naye erina obutebe wabweru. Nagenda ne ntuulako awo ne ntunuulira abantu nga njagala just tunuulira abantu nga ngezaako okulaba buli omu yeeyisa atya mu budde bw'omutuntu. Tuli mu winter naye mu budde bw'emisana obwo obudde tebwali bubi nnyo. Natuulako wabweru ne neetegereza abantu nga buli gw'olaba omulaba at least alina ekyokulya ky'akutte. Nti ne waba ayogera era omulaba nga attention ebyokulya we biri egitwala nnyo. Mu sport mwe nali ntudde waali weetooloddwawo stores nga zinula byakulya. Ne nalaba nga abantu nga 80 ku 100 akaseera ke namalawo nga ntudde awo. Buli omu ng'alina okuyingira store emu yali ya snacks. Naye nga buli ayitawo ateekwa newaba ayiseewo akiri akomawo ayingireko mu store eyo. Era buli yafuluma ng'afuluma ne snack. Era kyandeetera okulowooza nnyo. Nali nina ekyokuyiga kirala kye nali ntegese naye ngamba ka njogere ku mmere olwaleero. Ng'omutwe gwaffe we gugambye, emmere ekyokulwanyisa ky'omulabe waffe ekisinga. Mu lunyiriri lwe tusomye tulaba omulabe Sitaani ng'alumbye Yesu we yali ali mu nnaku ze ez'okusiiba ng'azimaliriza. Naye amulaba ng'enjala emuluma. Akakodyo ke yaleeta kaali ka mmere. Naye ekyasinze okunsanyusa nti Sitaani ono we yalumba Kristo yamusanga ali alert, ali sober, ng'ali well equipped n'ekigambo. Era ekiwandiikwa kye tusomye yakwotinga kubanga kyawandiikibwa nti Kristo yali
ye equipinze n'ekigambo. Yasalawo n'agamba emmere eno kangisooke ngiveeko, mbeeko n'emmere endala ey'omwoyo. Era nalabye nga emmere yaffe eya bulijjo eno etambula n'emmere ey'omwoyo mu bulamu bwaffe oba okyegenderezza. Nti ebiseera ebisinga oba ogenda kulya weesanga ne bw'oba tokiriiko nga tokiwadde birowoozo, okusaba kukujjira mu birowoozo byo. Bw'oba tosabye ate ofuna guilt eyo, nalidde sisabye. Oyinza n'okwekanga ng'osabiddeko awo wakati nga wakatandika okulya. Ti ebiseera ebisinga ne bwe tuba tulina kye tugenda okukola, twekanga osoose n'osaba. Emmere ey'omwoyo nagitutunuulidde nga bye bigambo ebiseera ebisinga bye tufiidinga ŋŋambe bwongo bwaffe, emyoyo gyaffe. Nti buli we tufiidinga ne information eyo erina engeri gy'etuyisaamu, gy'etukolamu mu bulamu bwaffe, gyebutambuzaamu. Weewaawo n'emmere eno eya bulijjo nayo era etutambuza mu bulamu bwaffe okububeezaawo. Naye ate ekyawandiikibwa kitulaze nti tosobola kubeerawo na mmere eyo yokka yokka, era weetaaga ku bigambo bino ebirala, weetaaga ku bigambo ebigenda okuzzaamu amaanyi. Natunuulidde ngenda kwogera ku mmere zino ebbiri kuba zitambulira wamu, tosobola kukola nga toyina endala. Emu weetabaawo wabaawo ky'omiisi nga tosobola kubeerawo bulungi nga togiina. Natunuulidde emmere esooka eyaffe gye tuli eya bulijjo, ng'emmere eno etugatta ekisooka, tugikozesa okubeera awamu, okutuleeta awamu, okutukumaakuma awamu. Nti ate ne mu biseera eby'ennaku emmere senga wabaawo ŋŋambe ekiseera eky'ennaku ky'oba olimu, emmere eno ne bwe muba muli kangeze ku kufiirwa, mutudde buli omu ali wuwe wawulirira ennaku awo wakungubagira. Ekiseera eky'emmere kirina engeri gye kireeta abantu wano wamu, ne mumala okulya oba ne mumala ogifuna ne mulyoka ate muddamu ne mudisipaazinga. Nti bwe tuba n'obuzibu, tugambe waliwo abooluganda balina obukuubagano, anaabatabaganya agamba era okubakkakkanya bagamba bannange mujje ntegeseewo ekijjulo, mujje tukikwatire wamu, ekijjulo kino ekibagatta. Naye ate nalabye nga n'emmere eno y'emu era still esobola okutusattulula. Etya? Okyadde ewantu oba ogenze ku mukolo n'otabaako koolya, ovaawo okukkuluma ogamba bannange era n'omukolo tegwanyumye, naye bakubuuza lwaki omukolo tegwanyumye, ekikusooka ku mumwa tetwalidde emmere, emmere yaabwe teyawoomye. So nalabye emmere eno mu bifo bino byonna emmere ey'omwoyo ebaawo. Mu kufiirwa tulaba ababuulizi babeerawo, basooka ne bakuliisa ekigambo ate n'emmere naye n'oba nayo. Bino ebintu ebibiri, emmere emu weebulawo wasobola okubaawo akacyankalano katya. Emmere eno olumu otagiwonga esobola okukuyisa obubi, bw'ewaawo ne w'ogiwonga era esobola okukuyisa obubi. Naye ebiseera ebisinga bwe tutaba na mmere ya mwoyo eno, ate ku mmere eno endala obugumiikiriza tetuba nabwo, twekanga tukoze ensobi. Naye bwe tudda ku kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, njagala tulabe emmere eno omulabe waffe agikozesezza atya okuba eky'obulabe ekisinga eri obulamu bwaffe. W'otunula mu Bayibuli mu lubereberye essula ey'okusatu, tulaba omulabe Sitaani yayita mu mmere okuwabya bajjajjaffe Adamu ne Eve, nti okutuuka
okulaba nga olulyo lw'omuntu lugwa oba luseseetuka okuva ku Kristo oba kuva ku Katonda, yayita mu mmere. Era yayita mu mmere n'asendasenda Eva okulaba nga ate atuusa n'ekyokulya eri ku Adamu. Yali mmere. Kuba Katonda yalaba omuntu tasobola kubeerawo nga talidde, n'omulabe n'amanya akakodyo ako nti bano abantu oba oyagala bakwata mmere. Emmere eno n'egeza ebulawo, bonna bakyankalana, kyokka ate naye bwe bagirya ne bagikkuta era buba buzibu. Naye ekisinga obulabe, emmere yennyini gye balya nteekwa okubaako kye ngikolako okulaba nga mbakyusa obwongo bwabwe okulaba nga bajja gye ndi, badda ku sayidi yange, era awo we tulabira bajjajjaffe baseseetukira. Nti amazima baali bagamanyi, ng'emmere ey'omwoyo bagiyina bagimanyi naye nga tebaginywereddeeko, nga kaŋŋambe tebaagitegeera bulungi nga we yali ebaweereddwa mu ntandikwa. Nti era omulabe yakozesa ebigambo bye baali bamanyi naye yatwistinga mu katono nnyo mu mmere gye baali bamanyi resipe eyo ey'okulya, yakyusaamu kirungo kitono nnyo ne bakola food poisoning. Era food poisoning paka nakati yakyakyankalanya paka kati mu nsi eno gye tulimu. N'ate owunya omulabe teyakoma awo, ne mu lunyiriri lwe tusomye era yatuuka ku Kristo n'agezaako alabe we baba bali abantu, nsobola obbabuzaabuza okuyita mu mmere eno, ate ggwe omwana wa kaweejumbira yennyini naawe emmere eno nsobola ogikukozesaako? Naye kituzaamu amaanyi, ate Kristo teyagwa mu katego ako. Yakayitamu. Era kyenjagala nammwe mubeere bagumu akawungeezi k'olwaleero nti Kristo aba yakayitamu akatego k'emmere, naffe tukyasobola okukayitamu. Naye akatego ako ogenda kukayitamu otya? Kye kibuuzo kyenjagala twebuuza akawungeezi ka leero. Ogenda kukayitamu otya akatego k'emmere? Emmere olya mmere ki? Weebuuze ggwe olya mmere ki? Omwoyo gwe guliisa mmere ki buli lunaku? Omubiri gwe guliisa mmere ki buli lunaku? Njagala ekibuuzo ekyo okyebuuze. Emmere olunaku lwa leero ekozeseddwa abantu bangi okulaba ng'ensi eno esaanawo. Etya emmere engiyiize ezze nnyingi naye nga end result yaayo yakumalawo bulamu. Tulaba endwadde nnyingi, ezimu tetumanyi gye zaava, naye abasomi batulaga nti ezisinga ziva ku ndya yaffe. Naye tuyinza okuba nga tuli ku mmere eyo, naye n'emmere ey'omwoyo nayo nnyingi. Era nga bw'oba tosunsudde emmere gy'olya, oyinza okwekanga naawe nga olidde emmere enkyamu, kubanga emmere eriwo kati okyusamu bukyusa katono nnyo ku ky'omanyi oba kyewali owulidde, naawe n'okola food poisoning. Ate food poisoning eno egenda kukuleetera ki? Nti ogenda kuseseetuka eri Mukama, enkolagana yo naye egenda kusereba. Ate tegenda kukoma ku nkolagana yo naye, wabula n'enkolagana yo ne bantu banno n'abakuliraanye era egenda bakosa. Ng'emmere eri gye tulya ey'oku sowaani weebeera w'ogirya n'olya emmere enfu weekuyisa. Ggwe oyinza okukuyisa obubi n'ekulwaza, naye ate tekuma ku ggwe wekka, n'abakuliraanye naye bakosa. Etya kyolina gw'ogenda ottawaanya nti bannange siri bulungi, muntwaleko mu ddwaliro. Oyo n'omuwa obuzibu bw'okukutwala mu ddwaliro. Waba kisolovinze ekyo ne wabaawo gw'ogenda obuwa obuzibu bw'okukirowoozaako nti bannange Joshua tali bulungi, Joshua mumuteeke mu ssaala. Yalidde naye byalidde tebimuyisizza bulungi. Kati n'olaba nga
ekizibu ky'okulya tekikomye ku ggwe wabula kigenze ne ku balala bebadde bitakwatako n'ekigambo kya Mukama Katonda bwe kityo bwe kiri nti ogenda ali ekigambo ekikyamu oba ogenda kuwuliriza information omukyamu naye tagenda kukosa ggwe wekka agenda kukosa n'abakuliraanye agenda kukosa famire yo ate kasako kagende bwe katyo nga keeyongerako. For example, Bible etugamba kankozese etteeka erisinga tobanga na bakatonda balala wendi n'oba ne katonda omulala. Gwe katonda oyo tagenda kwafikitinga ggwe wekka kuba osembeza katonda omulala mu bulamu bwo ku gw'olina okusembeza. Tagenda kukoma ku ggwe wekka wabula agenda kukyankalanya ne bano abakuliraanye atya. Ti by'ogenda okukola gw'ojja laba ng'okola kituufu naye ate nga kikuzikiriza ekisooka mentale kikutawaanya obwongo ojja kukola ebintu gwe olaba by'okola bituufu naye ate ng'ate abakulaba bagamba omusajja oba agudde ddala oba akola biki oba abuulira biki oba Bayibuli ye gy'agisomera emugamba etya. Oluvaawo famire naye ebeere n'obuzibu nti ggwe ate kyewakwata kigamba kirala bo bamanyi kirala mubeere n'obukuubagano awo temugenda kukwatagana ekivaamu ki famire esasise naye nga lwa kigambo eki tewalya otaategeera. Kale nno nsaba emmere gye tuli ey'omwoyo tugyegendereze nnyo kubanga enjigiriza nnyingi ezizze ezeetaaga okwekenneenya naye ate nga oba toziwadde budde ntuufu ng'ogiwuliriza nga tobadde tomanyi oyinza okukitwala n'otwala katuwa ne kakukolera food poisoning. Food poisoning oyo naakukyankalanya obwongo ogenda okwekanga ng'olina stress oluva mu stress n'obeera depressed kati ate n'ofuuka sireevu wa mmere eyo gy'olidde kuba oyagala ogituukirize naye ate ng'ebigambo by'oyina tewabitegeera. Nagambye emmere eno bangi bagikozesezza okukyankalanya ensi okutta abantu okutta amawanga. Ffe abali wano tulaba ku mmere eyo ebisinga ebimu ebikolerere naye ate nga olumu tolina kyakukola kyekiriwo olina okugenda nakyo naye caution emmere eyo gy'okoma ogirya ebaako kyekukola n'ekigambo kya Mukama waffe Kristo bwe kityo bwe kiri ekigambo kya Bayibuli bwe kityo bwe kiri nti kati emmere ezze ku nsi nnyingi development ze tufunye nnyingi nti ekigambo kya Mukama Katonda kigenze kikyusibwa bulijjo tuzze tuwulira ebikyusibwa mu Bayibuli oba interpretations enkyamu kati ate zeeyongedde ddala luli wali ozirabanga interpretation zino awano baakyusizzaamu ng'okiraba naye ate mwana attu kati oyinza n'obutalaba ku biriwo lwa nsonga oli asobola okukugamba ekintu n'akuleetera ne evidence ye n'akugamba kaŋŋambe n'akugamba obadde okimanyi nti kankozese ekya bulijjo kye tumanyi obadde okimanyi nti twava mu nkima n'osooka n'owakana munoga tetwava mu nkima naawe olimba asooka omwamu wange ayinza okugamba banzaala buzaazi n'osooka oluwani nga akatambi yakuzaala yavaawa paka emabega naye oli n'akugamba wava mu nkima nakuwa ne argument ye bulungi kale ekyo kiri plain osobola okkiraba
nogamba nenedde enkima enfaananawo naye nakulaga enkima ekufaanana kino mufaanagana kino gwe ogisinzaako katono kale ku ntegeerayo ng'omuntu kuba gw'omanyi ekirungi n'ekibi naye nayo ekimanyi era esobola okukola bweti ne bweti n'emanya nti awo weŋŋenda wakyamu sisobola beerawo no ku mazima g'omanyi ne bakubulizaawo n'otakkiriza naye ate n'osigaza n'ekikyo ky'omanyi n'okikiipinga awo bakuwaddeko kaddoozi ku mmere n'oddamu n'osanga ekirala ekyenkima wakigana naye ate n'osanga ekirala ate kino ng'olabira ddala kino kituufu n'okirowoozaako naye n'ogamba Mukama bwe yali aliisa Abamisiri bano nga bali mu ddungu emmere yatonnya emmaanu yatonnya wano nedda wano ŋŋaanye wano sikkirizzaamu naye nga wakisoma mu Bayibuli okimanyi okiyina olina akugamba tekisoboka scientifically mu bbanga tuvavaayo nkuba yokka bw'obeera wano ku America scientifically wavaayo na sino gw'osobola okikkiriza nti emmere esobola okuvaayo senga esobola okuvaayo lwaki oba ogima lwaki yatugamba tugirime you know? Naye nga ku kyomanyi bakyusaamu ka timing katono nnyo ne bakufiidinga emmere n'okola food poisoning mu birowoozo byo ssaawa eno kyekiriwo nti ekigambo yes omulabe akimanyi tukimanyi naye ataddewo obukodyo bungi nnyo okulaba nga kye tumanyi just akyusaamu kaŋŋambe nti akyusaamu ka tensi kokka mu kyomanyi n'akuwabya n'odda ku sayidi ye ekigambo bwe kityo bwe kikyusiddwa mu nnaku zino naye tugenda kukola tutya okwewala food poisoning ono nagezezaako okulistinga ku bye tulina okukola mu kiseera nga kino nga tuli mu kiseera ekisembayo obubonero obusinga tubulabye naye ate obusinga tubulabye ne tubukomyawo naye ate nga mu kulaba bingi ebizze bikyuka naye nga tubibuusa amaaso era ku bye nawandiise wano okulaba nga tubaako ne kye tukola ku mmere eno gye tulya bulijjo tubadde nga tuba ne bbufe oba tukoze tuba ne bbufe eriwa nti tugenda ku church ku Sabbiiti ku Saturday oba ne tukuŋŋaana n'emikwano gyaffe ne ba church member ne tufuna ekigambo olunaku lulamba ne tuba ne bbufe olunaku lulamba n'owulira ekigambo n'owulira ne musharinga bbufe eyo kati twagimanyiira era olumu tugitwala naffe ogulante noga ne tutuukiriza mukolo okugenda kulya kigambo omulabe n'akozesa akatego ako nagamba akambalike balye bbufe yaabwe naye nze kammulindire wali nga yakafuluma bwati njabululemu katono tukyawulidde nja mufuna awo omulabe bw'atukwatidde kuba amanyi ekisooka emmere ey'omubiri yo tugikkuta naye ey'omwoyo eno ekisooka tetumanyi kugirya ate n'ekyokulala we tugirya tetugiwa budde kututuulamu kubukalamu ffe kubaako na effect gy'ekola mu bulamu bwaffe era mu bimu ku bye nawandiiseeko wano nagambye twetaaga okubeera ne personal time gwe nga gwe ssekinnoomu funa obudde nga tonnagenda ku bbufe eya Sabbiiti mu bulamu bwo fissaawo obudde osinaakinge ku kigambo kale oba tosobola kuba na full course meal ewuwo kisinaakinge nga bali be natandise nga nkugamba bo basinaakinga mu budde bwabwe obw'eddembe bwe babeera nabo nga batambulatambula afunayo kasinaaka kaalya naawe tandika ekigambo kukisinaakinga businaakinzi nti w'obaawo ng'olina ky'okola
ninamu ku budde bwange snackinga ku kigambo ne weluba olunyiriri lumu weeruti kuba omulabe kyakozesa amanyi tulina idea naye tetulina content. Kyova olaba we yagenda okukema Kristo mission yali failed lwa nsonga Kristo baamusanga content amwina nga yamukwasa ng'asobola okuwa reference nti kyawandiikibwa era ako sitaani yakagwawo ne kiremererwa, naye ku ggwe omulabe bw'anajja gy'oli osobola okugamba nti kyawandiikibwa. Oba ojja sooka ottemu ku kigere omuweemu gaapu, ate jjukira omulabe bw'omuwaamu gaapu manya omuyingizza. Tadda mabega, agenda kukufiidinga, akufiidinge. Mu kukufiidinga okwo ogenda tuuka okkutte information omukyamu, ekigambo ekikyamu lwa nsonga tomanyi. So nsaba twe-equipping ne information owa Bayibuli. Twe-equipping ne information gwe batuwa mu lessons ku bwezo zituwa scenarios. Bible bw'eba ekalubye gendako mu lesson funa enjigiriza ya Bayibuli ekusomese detail by detail nti weba section eno nti weba sabbiiti Bible nsoma jjukira okutukuzanga olunaku lwa sabbiiti naye kitegeeza ki ekyo? Kaŋŋendeko mu njigiriza ya Bayibuli empe detail olunaku olwa sabbiiti ndukuuma ntya? Nti wemba neeyisanga Kristo neeyisa ntya? Obwo bwe businaaka bwe njogerako. Kasinaakinge kalye. Teweetaaga kusoma kinene nnyo, katono. Ojja okkaggyamu omukkuto naye ogamba oli ekyawamu ojja kutuuka nga kye watandikiddeko okulya tokyakijjukira. Ekirala kye nalowoozezzaako, kino kigenda eri bazadde ffenna. Tulina abaana, twetaaga okukyusa engeri abaana bano gye tubategeezaamu ebigambo bya Kristo oba gye tubaliisaamu emmere n'eya Kristo endala. Lwa nsonga ffe tulina enjiga gye twayigamu ey'edda etakola kati. Omwana wa kati ayiga atya? Omwana wa kati muwe kasinaaka k'ekyawandiikibwa muteereko example omuleke awo. Mugerere ebbanga omuddemu. Information y'omu togenda ku ndala wabula information y'omu oyo omuddemu. Ffe kyatuyamba edda waaliwo obudde tewaaliwo bidisruptinga. Gano amasimu tetwagayina, internet yaliwo naye ng'era waabatono, n'awamu teyaliiwo nga tebamumanyi. So nga ebitujja ku mulamu ebitufiidinga information omukyamu bitono. Naye kati avenues ezireeta information omukyamu nnyingi nnyo nti oba tuwaddeyo obudde oba tutataddeemu bujogoli tugenda ssanga obuzibu okuliisa abaana ekigambo. Twetaaga omwana muliiseeko katono musomereyo ekyawandiikibwa. Muwe example ya Bible. Tokoma ku ya Bible ejjaba complex okutegeera. Leeta real life example. Ekyo kigenda guidinga nti omwana ono agenda kukula ne waalibanga avudde mu layini kino tajja kyerabira era alijjukira nti ayigirizibwa kye nnalya kino nakikkuta. Baŋŋamba nti nina kweyisa bwe nti ng'omwana omuadventi nti siina kubba era ne walituuka okubba era alijjukiramu kali kalijja nti mu Bible ono we yabba baamukola bweti nti ono we yayenda ye baamukuba mayinja naye olwaleero tebagenda kunkuba mayinja. Kale bayinza obutakusiba naye ogenda kufunamu ekirwadde kino. Nti olunyiriri omwana alutaddeko picture gy'alabako. Si kiri kye yasoma ekiri complex ky'atasobola kunnyonnyoka ne theological thinking eya Bayibuli. Naye wabula tukitaddeko
ekifaananyi ekyabuliwo ky'amanyi ky'alabako kigenda muyamba okutambuza obulamu buno nti emmere eno ey'omwoyo agenda kuba agisitowalinga mu mpola naye ate ng'egendamu tefuluma ddala okusinga okutwala ekingi naye ate mu kingi ekyo ate kyonna kiveewo. Ekirala kye nalowoozezzaako tuteekwa oku-upgradinga systems zaffe ng'abantu mu bye tulya tutandike okusootinga. Enjigiriza enkyamu gy'owulira togiwa budde. Gw'owulira ayogera ekigambo ekikyamu emmere enkyamu gy'afiidi nga tomuwa nnyo budde. Lwaki? W'omuwa obudde agenda kupenetratingamu ke kakakodyo k'omulabe nti w'omuwa gap ako akatuli kwoleseewo akatono mwagenda oyita ate w'ayitamu n'akuyingira kyangu okukusensera wenna oba teweenywezezza na kigambo ekigambo nga tewakisnaakinga bufe togifuna agenda kukusanga ng'oli yegeyege era agenda kuyuuya enkomererekero bya byonna ogenda kwesanga ng'akututte. Twetaaga okukyusa spiritual tactics zaffe. Tutya tubadde tusaba naye kati okusaba kuno tukwongeremu ekikolwa. Ekikolwa kiti eky'omwoyo. Togenda kusaba Katonda nti bannange nsaba ompa amaanyi nfune kino, nsaba ompa amaanyi nsabira omwana wange ono kama muyamba asobole okukutegeera naye nga tactic gy'olina yakumusabira busabizi. Totaddeeko kikolwa kya muyigiriza, totaddeeko kikolwa kya mulaga bakikola batya kuba kati tumanyi information tugirina naye tetumanyi gikozesa. Nti ekigambo tubuulira naye tukyakozesa enkozesa ze tukyalina. Njagala okwebaza abatandika omukutu guno nti tactic ey'okukozesa Zoom nti bakyaginywezezza era bakyagigumiddeko nnyo naye ate twetaaga enkola endala tuzongeremu. Bw'otyo bwe tugenda ossaasaanya ekigambo kituuke n'ewalala n'abalala bafune ku feeding eyo esinga. Nga maliriza okulya kuno njagala mbasharingireyo ka story kamu akagenda okugalawo obubaka buno ke njagala twetwalire okafumiitirizeeko kuba kalimu bingi naye njagala okafumiitirizeeko mu byonna. Kasitory kano nakasomye okuva mu katabo k'omwami bamuyita Allen Klein. Akatabo kano bakayita The Healing Power of Humor. Naye kasitory kano yakawa title eriko The Disadvantage in your the advantage in your disadvantage. Aka story kano kannyumidde nnyo ka kanyonyi Winterbird. Kanyonyi kano kaatuuka mu biseera eby'obutiti nga tekeeteeseteese. Obutiti bwatuuka nga bugenda kujja nga wano tugenda mu winter nti ebisolo ebimu bimigratinga ne bigenda mu warm places. Naye kano kaagamba kanindeko, kansooke nnindeko budde bukyali tebunnakyankalana nnyo nja kugenda. Naye akanyonyi kano katuuka okusalawo okubuuka okuva mu kifo kye kaalimu eky'obutiti obungi okugenda eri ewa Buguma. Ng'obutiti bunyinyiitidde storm ezze, obudde bunnyogoga. Akanyonyi kano lwe kasalawo okutambula naye kaba kabuuka kagenda kali mu lugendo midway, akanyonyi ne kafreezinga, ebiwawatiro ne bikwata. We bikwata akanyonyi ne kagwa ku farm mu yard y'omulimi omu.
Eky'omukisa omulungi omulini ono yali alunda n'okulunda nga faamu ye alinako ente. Ente eno yali eyitaayita yeerira byayo, akanyonyi kano we kaali kali n'ekasuulako obusa bwayo. Akanyonyi ne kayomba ne keemulugunya ne kecwacwa ne kagamba naye era nze lwaki nze? Era nze ente eno gwerabye ey'okuyiikiriza kati ngenda fa obunnyogovu ate n'ono naye ambisa obutsa nfiire ddala ekiziiro. Naye akanyonyi kano kaba kali mu busoomu nga bukabuutikidde, katandika okufuna ku bbugumu. We kabuguma ne katandika okufuna ku maanyi, ne katandika n'okulyalya akakwobo obwali okumpi awo, katakulwatakula kalye ku bw'okulya obwali okumpi awo, kuba kafunye ku bbugumu, omuzira gukavuddevuddeko. Kasanyuse, katandise n'okuyimba kakaaba. Naye from nowhere Kapa gye yava tekaamanyaayo. Kapa ewulira akanyonyi akakaabakaaba akayimba, enoonyereza amaloboozi gavaawa nga gava mu busa buno obw'ente. Kapa mu kutakulwatakula n'ekagwako, Kapa n'ekalya. Kapa n'ekalya, akanyonyi ne kafiirwa obulamu bwe katyo. Naye ebimu ku by'okuyiga ebiri mu kasitoori kano bye njagala okugabana nammwe, njagala obategeeza nti twetaaga okumanya ebiseera n'ebiro. Akanyonyi kano kaalina information, kaamanya obutiti nti bujja era kaamanya obudde obubi bujja, naye kagamba nja kubuuka edda tebunnaaba bubi nnyo. Naffe tuyinza okugamba obudde bukyali, ekigambo nja kirya, nja kiwuliriza, nja kiwa ku budde. Ne mwana tu obudde buggwaayo, obudde buweddeyo, oyinza okufuriizinga. Ekirala kye njagala wetwalire mu kasitoori kano, njagala omanye nti bw'oba mu buzibu, olumu sirikako, tobanga kanyonyi kano. Kuyomba, ate obuzibu obulimu olinga abuvuunusa osanyuse nnyo, omulaba akuli kumpi awo, togenda kumanya waava. Oyinza okuba oli mu muyaga gw'ensi eno gukuyuuya, ekigambo okifunye, ekigambo okiridde, owulira okiyina, naye ate omulabe w'amaanyi, jjukira ekyo, omulabe w'amaanyi oba teweenywezezza. W'ogenda nkiyite ntya, ekigambo okiyina naye ogenda okijaajaamya bujaajaamya buli w'oyita, omulaba omuwaggaapu akuwulira, taba musanyufu ng'awulira abaleekaana ekigambo, omulaba agenda kukulya. Nga kakapa kano we kaalya akanyonyi kano. Ate n'ekirala ekisembayo, si buli muntu akukola obubi nti ate mulabewo. Nga tuli mu nsi eno, bangi bayinza okukola obubi n'okirowoozaamu n'ogamba naye kyakoze ono tekyampisizza bulungi. Tomutwalanga mulaba, ayinza okuba teyategedde bambi nga yakoze bukozi. Nti ate n'anakukolera ekirungi ate tokitwala for granted nti ono muntu mulungi, ono mukwano gwange. No, omulabe ekigambo akisugakootinze, tomanyi kiri wakati.
wa kyakulya wa mmere eyo gy'ogenda kulya kirimu. So totwala buli omu akukoze ekibi oba akukoledde obulungi nti mulabewo kanyonyi kano kayombesa ente ne keecwacwana ente ekoonoonedde naye ate ne katamanya nti kali mu kiwoomereze. Ente kamutwala nga mulabe waayo naye ate ng'omulabe owa ddala si nte ko kennyini ye mulabe waako. Naawe oyinza okwesanga nga ggwe mulabe wo nambeemu naye ate nga ggwe ke kagaapu kw'otaddewo okuwa sitaani okulaba nti akutuukako. So nsaba Mukama atuyambe mu byonna bye tukola. Twegendereze, twekenneenye nnyo. Ebigambo bingi naye omulabe akyusa mu bukyusa katono. Tunyiikire okusoma Bayibuli, tunyiikire okusoma lesoni, tunyiikire okusoma obusisimuka, tubeere ne information tumukwate. Omulabe agenda okukyusaamu ewalidda ateekewo waazi gwe ng'ogamba no it was written ng'omanyi so si kukutwala abruptly. Nsaba tomusanga onsomere ekyawandiikibwa kino ekisembayo kye njagala nkomekkereze nakyo obubaka bwa kawungeezi k'olwaleero. Ekyawandiikibwa kiri mu bbaluwa eya Peetero ekisooka olunyiriri olwokutaano. Njagala nsomere okuva ssuula eyokutaano okuva ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Ebigambo bye njagala mbasiibuza akawungeezi ka leero ffenna bituyambe okuyita mu nsi eno nga tusunsula emmere ze tulya. Nnyabo ojja kusoma. Peetero ekisooka essula 5 Yes. okuva ku lunyiriri olw'omunaana okusa ku lw'ekkumi. Lindya nnyabo. Mutamiirukukenga, mutunulenga. Omulaba wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'enoonya gweneerya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Era Katonda ow'ekisa kyonna eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Oyo aweebwenga obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Neyanzizza nnyo nnyabo. Banaye ebigambo ebyo nange nsaba mbibalekere. Wano ey'Oluzungu yagambye be sober. Nsaba tubeere kutamiirukuka kiyinza okubeera kaŋŋambe tubeere alert. Tubeere beegendereza nnyo mu biki bye tuwuliriza, biki bye tusoma, lwa nsonga omulabe omwo mwayita okulaba nga atuuka ku bwongo bwaffe n'atuliisa kye tutalina kulya. Saba Mukama abawe omukisa ebigambo ebyo nga mubiwulira bibayambe okuyita mu bulamu buno nga twetegekera okudda kwa Mukama waffe, bituyambe okulaba nga tetufuuka ate katego ka mulabe kanaakozesa kuyita mu byakulya okulaba nga tuzikiriza. Saba Mukama abawe omukisa. Amiina.